nze okubeera ebyadvise ebyo nkola mu ssabo lyange nze nkola tokola I made a mistake okola it was a mistake for you yes yobula bankubirayo kakati bikole tayo omuntu omu kubanga ayagala sente sikolaga eddalu nze nyinza omuloga eddalu ndi kuloga nenkufula kulipo gwe mwami Tamale mu dakika 5 bwemulaba tutambula n'amasuuti amalungi mutuyita bantu ngero nemulaba nga neereka mwayina emirembe abadde aneereka mwayina emirembe tadduse mu gavumenti agenze mu opposition singa wabina singa oyo omwana nalemera sente zange nkugala ennyuma nolya emmere nga bwonya mukamwa ke kamu Museveni should retire me if Museveni believes nti ndi mukategula y'abadvisors ante ngende Mubajje akuula Museveni this Kazimba ndi Mubajje and the same boat but the agents who know how to get to squeeze money from Museveni bonaba bayina abakola era kyovala abali very close abasiyas bakwata koji ne Kazimba ekanisa erimu ndeba musiyazi yagizimba walolabeko abasiyazi mu England mu Church of England bado jawaddukamu ng'omusiyazi atunze kanisa omusiyazi atunda omuzikiramu okimanyi nti Mubajje bamukwatako nti abba obululu bwa Museveni Mmaali polisi nemuyola 19 billion zita za Mubajje yeka nabana ab'omuseta busi construction levy mwibuli simuwe message sobola okujja enyama mukama kakapa erat no tekisoboka LUKWAGO mmese no singa bakakubira temukakirizanga obusajja obwo buferefere akatasoma yefu byebuloka ku mutwe nako kakanala ba nebakakuba entwe 13 tonyeza usat radio 4 ensonga nze Adam Kungu program gw'ensonga ku media consultant Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi byadvise tukubaga kankubulire nze okubeera ebyadvise ebyo nkola mu ssabo lyange era bo babuuza nti where does he get money okuyita president advisor okola mu ssabo mbeera which doctor that's where amasuuti bagalaba nze sali supposed kukola omuchwezi yagamba maama wange nga ine ekitabuliro ky'omuliro nti omwana utajja kukola tajja kusoma ne yeegayirira nti asome omwana wange musajja mulungi nnyo ajja kusoma naye tajja kukola nze nkola tokola I made a mistake okola it was a mistake for you yes yobula bankubirayo nali nkola mu gavumenti nze nali nkozeeko ku mulimu kati obeerewo kakati bazinoonya bali kakati bano bembagamba bengamba balina okukola ebintu ebyo one mwalimu abooganizi kati nga bo bakimanyi nti abooganizi abo mbamanyi babatuusa ne mu ICC ne balowooza nze mbatutteyo basasula $10 million to secure themselves kati era babikomezaawo naye nalabye waliwo akatambi akatambula Mwenda yagenze nalaba omukubo namugamba nti buhozi yabiganye ebyokusokola abantu enda ne era Mwenda yatusiza information yemu w'omuntu ngamba lava ku video n'abaga nti Mirundi bubulwanyisira bwere Mwenda ate Mwenda bwe bali babitandika yabagamba this business is very lucrative very risky and dangerous it has international dimensions okukukusa organize mu mateeka gensi yonna bakigaana kakati Mwenda yabagamba I cannot involve myself in a high risk business. Am I going to be a producer, a middleman, or a consumer? Njaba wa magezi. Kirono mwami ya mgambi nzengeda kuandikira paper nemu kosakala biwe kakati vikole tayo muntu omu kubanga ayagala sente nti oyavuwadde genda mu banka goba oyavuwadde nze ko yavuwadde emyaka 10 kubanga yalowooza nti bwanjavuwaza nengende wafe sikolaga eddalu nze nyinza omuloga eddalu ndi kuloga nenkufula kulipo gwe mwami Tamale mu dakika 5 eddalu ne bakusiba enjegere mu State House kulipo bwemulaba tutambula n'amasuuti amalungi mutuyita bantu osobola okuloga omuntu na eddalu temba nti baliyita tembo emmandu bagiyita tembo omuntu nagwedda eddalu nenkufuula kulipo nekubya ebigenge mu nnyuma ne mu maaso obisobola mu ddakiika buddakiika naye ngero ne mulaba nga neereka mwayina emirembe abadde aneereka mwayina emirembe tadduse mu gavumenti agenze mu opposition singa wabina singa tewabikola bino tusonyiwa nze maama wange ngana kati tumwebaze yatwala sente zange billion 10 nkankubuulire tuyina emmandwa
bagiyita yigala nyinza okuggala ennyuma noniera mu mukamwa alemere sente zange alabe emandwa bagiyita yigala oyo omwana nalemera sente zange nkuggala ennyuma nolya emmere nga bonya mukamwa kekamu mutuyita bakugenda nga njogajoga ani abakwata gwaloza gavumenti ebyo ebyuma ebiina intelligence ebiina bwegenda oyogera obuuza ba military intelligence abaaki nti omuntu asobola okulikodinga meeting ng'eyebukedeya okuba bwe yatandika neggwako waliwo eyabadde era nga mwekali kubanga akavubuka kalina ebizibu abantu bewako bakawandikira ebbaluwa nga bakagawa otwala abaana baffe ngaobatwala kuba scholarships baliwa mirundi etteeka lino libaleeta lyayogedde abantu okutegeera tibasokoola muwozi yabiganye mwenda yadelivaringa message what they should do Museveni should retire me if Museveni believes nti ndi mukategule y'abadvisors ante ngende yes kuba ekitange yaŋŋamba tukubanga nti tovanga ku mulimu nga mukama we taggobye Museveni ante ngende oba ategeere nti amwabava advisor mpa omulimu ogulimu amagezi nze bwansobera nziza nkikugamba wano ebintu bino byogera noga tisobola kola mulimu anti kyenkubulira kati akuwe mulimu ki sikukategula eyo nyinza okubeera nga nekolera byange an office consultant what does mwenda do mu government is a rich man fa abalina brain tetuwasibwa abalina brain abera gyobadde naye akasente kakajja kyovola banti mwenda yabaga nti I can write a paper for you okubagayidinga naye mwenda yayogedde bannange mwenda yagambye nti bamubanga nti muta ekikulu kutta muntu biva mu mulamu mwenda yabuuza omusajja nti what if I'm suffering from diabetes what if myself I'm involved in an accident nange munzite kubanga ekikulu kiri kimu Katonda yakola pazi naye lwaki omwami ono abiremeddeko lwaki tabijja Kenya tabi-importinga ayagala bitwala India atulemereko abantu bategese demonstration ey'amaanyi mu bibuga byonna to force Museveni to investigate and surrender abantu omuntu asokoola ebintu ndabye ekifaananyi ki nga wagalubindi bwati you see ate intelligence yemubuulira we are going to have a huge demonstration demanding from Museveni to surrender abasokoola enda z'abantu abatta abantu for organs even I mean you call a monster a vampire I mean he never killed the people for export. We had excellent relationship with the Arab countries. I mean export Ugandans as slaves. Baba twala India kubajja mu bintu 4,500 Ugandans girls were killed in India alone ne babajja mu Ugandans according to UN report. Ate bamalanga kubeeba saaku abasajja bali drugged. Nabagamba nti nayagadde kukola crisis wano coffee ni zonna ezali mu covid muli mu sementi temuli bantu abino obijjawa anti kubuulira kiwakanye tuzisime kanze jekana ani gwesimisa kabuli gwekwata ate gikolezeko akabiri ti abaana babwe bajja kufa bagenda kuzaala ebyana biri embisairos bwogikolezako akabiri dira kabuli ng'omwana obamuta ogikolezeko akabiri omuzimu abaana tebagenda nze neewunya n'okwewunya watugamba batta omwana wange omuwala afumbirwa tu omusajja asokoola bwazuukuka ekiro n'amusokoola how can I allow my daughter to marry a vampire kakati ekyo bakitegeere tine mukozi yakiganye teri leader ayinza kukkiriza abantu be babasokoole kubanga gundi yabagambye nti waliwo ba illicit traders mwenda abatajja kubeera nga bali ansalebo ku tteeka munaabakola mutya kubanga destination ekintu kiri kimu bwotta obadde okitasse kati biri preserved technology wa preserving which means bano bampe sente ngende ewaffe omule naye si dispute nti ngende yagala genda kujirikita najja mu government nzire yo Museveni yagala nzireyo na kidoli kya nagisi how
Give me man and I go. Over retire me. Tokola. Contract yange tojirenew. People will think you're not. No, don't renew my contract. But don't put me on graduate days. 1.7 in college. People will think you're not grateful. What? Yes, because it depends. We don't come to committee nasa nyuka. Ne brain yange si ebyo. Brain you see 1.7. Yachi. Brain yange. Ngawali abafuna 50 million abataina chiba mkoledde. Si ebyo. Mutukirire. No. Ngojeko kola lamentations zoli mukola mwami Tamale. President we gwanga. This lamentations zoyogera. Nze bajja ne bagamba kutwale wa Museveni sisobola. Then you shouldn't complain. Lwaki sigenda yo. Namala naye emyaka 15. Ne bakuba mama wange amagulu. Yena nkolera valuation nzina kubeera ku kasasiro. Ye valuation ye yankola ka for 15 years. Ate ziri omugambe kikati ndi mulala. Mukama wo tosobola kumutuukirira. Goyina okuwabula. Tosobola kumutuukirira. Ebyo bya bulimba nasoma propaganda. Mukuwabula. These are infiltrated yali abayiseewa. Yakudampinga. Tikati otuuse ku eyo level. Njagala ombuli advisor yali avuddeyo n'afuna ogwa minister. Ngabadde advisor? Yamala yakuteeka. Oba weddeko. Valyo ebe weddeko. Kati gwe omanya abaganda bali bwe bati. Bakujja mu kisenge ng'olwadde n'ofiira mu ddiiro ne bakuteeka mu lujja bakuzinga paka mu kabuli kati paka ala disinya kapiripirinya bagenda bakutwala mpola nze mbimanyi saagendayo nawe muzeeyi akututeekola mpola ye baamulimba nti wali munnamawulire we muwoozi yategedde nti nina vali n'agamba vali eweddeko genda ku jirikiti olita jirikiti ku jirikiti kwe basuula embwe senior presidential advisor kuki senior junior mulimu ki do you see him? The advisor your retirement package. Kati the sinatuka mu retirement. I'm still very active. Bobanka diza. Lekangende omusajja mulanzala abalongo. Don't detain me. Ogeze omusajja omulala. Nyano kulabano. Good. Don't invest in technology. Okay. Sente zange mumbadde muzikwata. Muzite. A rich man is a nuclear bomb. A rich Mirundi. No. Allow me to go and nemwenda yabaganda omusajja mutesente ze ono yetakiri kubanga ayagala obo president mubbe nembu mujjamu mubbe obo president yabugabidde bukedeya naganze sagala ne batula mu meeting bakube muhozi kakati kankobole wabanga okyotakolanga human in nature bw'oba mukodumi wa muhozi n'otula mu meeting emulwanyisa bw'oba otudde na mugezi nga Mirundi nkugamba ekintu kimu nti we are together. Because if you cannot harmonize relationship with him, how can you jump on me? Nkugoba bugubi. Futula. Okay. Yes, nkugoba. Okay. Kakati boy ekibalemye bagala organic trade namanyize njiganye. Okay. No, was yajiganye. Ensonga guse. Two. But don't invest in new technology. Kuma musajja abuuza munne nti bwegaba mahembe tunakakola give me my money ayagala sente mumpe sente zenjagala sijja kudda waffe na nagisi kale ekyo ekisembayo oli musajja musiraamu bote babala nabbi yalina mukwano gwe ng'amutawaanya nnyo nga mwavu n'amugamba nti obwavu bunzita yamugamba ki wasa omukazi naddayo namugamba nabbi obwavu obuli ewange buyitire wasa owokubiri obwavu bunzita nti wasa owokusatu nagenda naye nabbi kati nkole ki nyongereko bana nti wasa owokuna yajja n'eŋŋamira eŋŋamiya eyali amutawanya mu muzikiti abuuza nti mukwano gwange abadde antawanya nga ntawanya sente aliwa tiyagaggawala n'okusaala takyajja mumpe sente ngaggawala ngende nkola ebyange naye ono ye nanyina ensi ate kati yaddusa akuba mukozi agenze mu bantu Mubajje tatunda muzikiti akuula Museveni wanje Mubajje tatunda muzikiti akuula Museveni. That's why there is no excitement in the Muslim community. How can you buy a mosque? You are stupid. Can you convert a mosque into something else? Ettaka kweriri. Obanga kano kakaputeni lukadi akayumba kasigalawo. Amini yategeera. Amini eri musajja mukesinyo. Era aba Tanzania bosoma akatabo in Uganda.
bagamba nti ne kabineti ya Tanzania byatulanga nga Amini abina yayina sente simana abakodo olabayo ko bane andika kankubuulire nti Amini ategeera nga batudde Mosi ti omuzikiti tukukole mu bbala tushumiriye abasiramu. Amini yabagamba muzimbo omunala gukyame but it should remain a feature of the mosque. Tulabe bagujjawo. Akula Museveni. If they wanted to sell a mosque, it was a donation from Gaddafi, from the Libyan government. They would take care. The Libyans would take a concern. They have their banker here. They have the ambassador here. Mubajje Akula Museveni. No, businessman no musubuzi. Musiru. We have demo court. Musiru. Nagamba Uganda Muslim Supreme Council. Ina property A, B, C, D. They can sell. Yes. Fetufune. Anti oyogera ku muzikiti. 19 billion. Yes. Edwachi. Now we echo wekiri. Neyo muzikiti tosobola gukwatako. Era Kazimba ne Mubajje bakola ekintu kyekimu. Kazimba ali ku Church House na Mugongo. Akasajja ko kakabusenga kakuba mu Church House bagitwala nga Museveni alagenda Mugongo. Kazimba abafere bayina nono Mubajje bayina. This Kazimba and Mubajje are in the same boat, but the agents who know how to get to squeeze money from Museveni bonaba bayina abakole era kyovala bali very close abasiyas bakwata koki omusiyas asumula butu ya munni yeyagalidde wadala be komisiyas gakutte kabina eri community ne Kazimba ekanisa eri mundeba musiyas yegizimba wadala beko abasiyas mu England mu Church of England bado je baddukamu ngomusiyas atunze kanisa omusiyas atunda omuzikiti. So they were shares, these ones, the religious leaders who said, Gundi, places is Okusaba. They are worse than Basias. Mpechi balo, Museveni bagala kumukulira wa. Ate akamukula gumu, bano bakulira ku Church House. Ono yamusaba sente mbuza kulonda kwa Abusiramu. Okimanyi nti Mubajje bamukwatako nti abobulu bwa Museveni Mmaali. Police ne muyola awu amukwatira. Ndali mu State House, Mubajje najja n'omuntu omulala. N'agamba Museveni nti omanyi kwa account ya Uganda Supreme Council tajjaka bilioni nyantu kunonyeza obulu neba naffe bazitegere Ameria nze naluma n'ogwengulu kwa account kwaliko sente meka Mubajje kwajja bilioni enya mu Museveni nagamba ki mu yazimuwa walimu mu meeting nalimu ajja bikubuuza ate wali wano teeka lya Gundi walimu nalimu kyaliwo nakunona so n'ekirevu ki bamumanyira 4 billion. Yes, agenda na. Kwa account ya nefa abamukoledde ne banyaffe tabagulira ddagala. Kwa account ya Uganda Muslim Supreme Council. Yamutiisa. Najja ko billion nya. Nenkunonyeza akalulu. Nze who's permission. Kuba basooka mukwatira Mbaale nti abyo obululu omusajja abasajja. Sente za Uganda tezikyakubibwa mayinja. Akube ejjinja musiru. Kyovola abantu bano baagala okutta abantu mu malwaliro. Omuntu ali mu $1 million musango. This is what it is. Anyatwala sente. Gurupu yemu kuliko sitiero kasi Gundi. Nabadde ndaba endagaano nga bano bebasako mukono Mubajje MUGARU babikola tebamanyi kati Museveni tamuyise temuwe emmotoka nti bamasheeka bafane emmotoka zajja zonna bamubbe nze kankubulire sente za Museveni tezinnuma mukazi obwo abakimanyi ti sente oluzifuna oziwa bamalaaya omunyumiza nti owembadiya nkutte bankutaka badiya ibazimuwe fetatuwa agamba kukuba akabadiya nina kuba mwavunzire waffe mu kyalo nga mukoddomi bwagamba I have to be this duty. So chigwa kiti ogenda kula kumwaka sente katono nnyo nga mupaka si waffe ogenda kula mu Museveni nga ayingirawo okutaasa emali y'obusiraamu ogenda naye nga bipange kankubuulire abasalafu balwanira omuzikiti gwe Kampala mukadde ogutali gwabwe ogwakakane nga guddayo wafiirawo emikane basala nembwa za poliisi abasalafu balwanira omuzikiti gwa William Street era nga Mubajje agutunze abasalafu balemesa Gundi tinyefunza yabagamba nti mumpaganya nga mwazina baleeta omuzindalo nga gukuba mpiki tinyefunza yadduka bali wakati abaliwa where the basalafu bakamuka baliwa 19 billion zita za Mubajje yeka nabana abomuseta busi construction levy mubali si Mubajje enkola ye yakazimba bubafera Museveni era bebatunde kanisa mu Ndeeba bakwata dodo
okukoza kone kojjo nyina wako yagwedda lwali kunjegera kanzije kata kanjuka nnyo abantu unless I get a job that reflects my commercial and political value sikola nzijeyo nange kakati ewuwo kakati nkubuulira kintu kiri bwekyo ng'ojja kulaba kano akatwala ssente zange yigala nga nkagadde enyuma kakati nkubuulira another important issue which you don't see muhozi okujja mu Kampala wenjagalawo temwakitegeera Lukwago yatadde akaka let me nkubuulire gino si mirimu gya ate obwongo buyina Lukwago bayina obwongo Lord Mayor when you see the army coming to Kampala to take over responsibility, it means two things. The serious one, they are averting a military coup. Abajasi bakoye bali bawambye sigata badde Museveni namugozi amaje kategeza tujja bawamba kibakiregenda basiviliani balemereddwa sente bazibanga fete tulina kubanga what you don't know nti abajasi betulina bali educated nosoma mawulire cooperative bakabanda bazibbi amaje nemudi amajene mukakunamira nemuda mu parliament nemubba mu sente nga maje kumi katunulidde no but Lukwago anenya cases family Lukwago tayina magezi mu aganti waliwo ekobane yokuba billion walayo nabagenda zijja no billion 2.5 oyo tabera nga kona magezi ERIAS Lukwago Lord Mayor wa Kampala you cannot fight for something that has you have failed you would say nti ngudo nungi nnyo why are they taking over them ne amawulire kabateka kanti ngudo nga waline sejembe omanyi Katonda bwe yali atu simu sanyifu n'akamu bamukoleramu abadabba yes abadabba nkubuulidde tasingisibwa ku musango bamukubidde Lukwago wali wamu when you cook bad food balona akuga nti hausigalo yabafumba abakoze kukola kituyita self destruction mission nti nsobola okukuleka ngona zanjoka naniyaku nakwata sente za tajja kuddamu yeweze Lukwago ajja kuddamu asokole kati asanze muhozi Lukwago yeweze abantu bagenda kwekalakaza ku Museveni ajjeyo yasokola abantu lwaki muntu we yes tajja kukkiriza billion 2.5 genda mu SFC kola ngudo we shall not allow that wili bogamba Lukwago yagamba wali we message sobola okujja enyama mukama kakapa erat notekisoboka Lukwago mmese tesobola kujja mukamugu bayinza n'omuyo bamunyika munyizi wano ate kati bajja munyiga ennyuma you cannot quarrel with success my quarrel my concern bamugozi mwagala nnyo is my future hope mugozi yeyanzija kasasiro kitaawe ko yankanyuka era when mugozi appointed me I felt like Lazarus in the grave when he heard the voice of Jesus rise up yanunula kati njogera mu bantu ndi mwogezi wa muhozi mulijo ni namba naye Museveni angatte mu bano ajja kule atakalubikana tukajja kuleta yo nabebu agawachi muhozi atambula mu Kampala atambula bwalambula engudo is helping you I've not talked to him kumuziwulira kumuziwulira ziri mu West Africa ludda West Africa yes abajasi bayinza kukiriza kuba banaku yalaba obubbi wano anti kyenkubulira KCCA yes. Technical team anti yes kakati abajasi kumaika nkubulira sente ndala when you look what Uganda's military temukitegeera nti Uganda's military ina ba engineer ina ba medical doctors ina baki si military ya amini ekitegeeza by amaje gabuuza bana abali sente bakoze eki walabye okuya parliament omusajja takobye parliament badduka the first thing does is to dissolve parliament ban political parties that the victims be sent goloza fetuli abulunye nga Museveni akaba billions eyamukolera emyaka 10 nango banga mubbi wankoko you feel mama wange asula takokolima okay abana bange tebakokolima is it how Museveni would have rewarded us omuntu yenna ayina amagezi mutwe afiringa nti bamujoze amajete gajja kubakiriza kubabba good oganti bayamba Lukwago yatugambye nti Lukwago obwengo obwete butuuka waawo nkugambye okusiza ku assessment we are adding a coup yes but they are saying okusiza ku assessment kanawe wandeetedde ki I've told you it is beyond your reason so ebya Lukwago tayagala kubiwulira temuli magezi no but yakugambye nti they cannot maintain road let him give them a time they give them time nze Michael Lukwago yakuwadde sente Lukwago labishi nkubuulira
the most important thing as a Ugandan. When I see soldiers taking over responsibility, we are fighting a coup. Banyivu. Why should these people take money when we are watching? Banyizo bawamba. Singasi Museveni na muhozi. Bali bawambie mu. No one parliament Mubajje and Mukunam. When a woman sweeps her naked and exposes her nakedness with drunkard men, is raped. Abasajja basoma olaba wamaje nga akutte bwati olupapula lwa mawuli nanyenya omutwe nzwali gamba nga mu State House wacha muzee ayende temusulawo so Lukwago kota Mugaru mundi yechi ayino okukola nze kankubulire my worry about mugoze eri bweti nti ekyuma ekipya bwekiteeka mu motoka enkadde ate nakyo kifa because what is there mu Kampala munsi yonna tulina ekituyita construction of roads kitegeeza nti highway oteekamu hardcore n'oteekamu malamu n'oteekako akatimba n'oteekako emyaliro emeka Kampala kinyama naye ekinyama kya inches mmeka gwe nabaga nti mukebere ekinya kya Kampala oyo resurfacing kitegeeza life span ya myaka 7. Yes, singa ekinyama kya Kampala kiri sick, singa n'emipiira mukozesa mirala. Ya bino toyagala kubiwulira mu Tamale. Yes. Naye yakugamba tebalina equipment. Alinde embwobubwa nedda Lukwago naye ayogera mu bantu. You have failed to cook food. Why do you attack somebody? Why did him also to fail? Don't tell me about Lukwago. He's completely useless. Lukwago is completely useless. Abasajja babalinze nola balumtawunikira in fact kangoboli nasinyama zino mudiro kana kasajja ka Kampala ne kiyimba abadde babba boda kakati boda mu kyazibba kasajja kano akaboda mugende muziwandise akali kurutingira ADF that man the minister of Kampala oyo musajja kimanyi kyaba is a chief recruiting officer of ADF those allegations you can't substantiate indirectly abana bajjako boda emitwalo 5 10 manje balaga abatasobola kusasa boda ziri ku police stations mumanyi banyanyizo tebakyalya bwalaba bamutwala mbuyekera ni busujje buno bwo bwasoma ki ndiko bero n'entu yakunga ko kajja kubba kabalabo bazikalculate politics kakati kankubule nazinyama zina banana ababba abamaji what traffic akyalya minataka karatasi ya boda karatasi ngajayo pisto hiyo iko ngo watu Afrika yingire nsiko bwagana baje mutwalirako tutu ngaya even in Muheres where there is money, where there are loopholes, but we are lucky. That means the army would take over the government. In many cases a coup is just like a snake bite. You step on it bite taxes back. Amajete gasobola kubeera maavu gabasoma nti abasajja bwe bali tayari nti bageze ne million 5 bikoleki. What can you do with the 500 million? Chimbulire ejenu alizali ne gundi nenga balaba sente zibiddwa everywhere. Okay. Yes. Toyinza kuddira bajasi no batwala mu parliament muli bubbi bajja bawamba mulinde Museveni muhozi yabayamba obudde bugenda wena twasindise ba delegates Lukaga 600 delegates mu conference ya parties COP 28. Let me conclude. Where do we get all this money? Amawulire gamwe mafu. Uganda is a rich country. No, amawulire 600. Anti amawulire gamwe gamasenale. Era kasajja kabukika ka monitor era kakuba tombuli ya monitor. These are massive newspapers where the information is credible. Head is udulolo nebyabwe bifu babamune bebagoba gwe baganyogera yabe bitikanya nabagamba mbuya bakoze muhoza ine security anti-corruption unit betikame taina mugaso awandika bifu. But they've given you a list. It is here. This is the list. Heads will be roaring. Yes. If it was... Somebody would come and explain. They are playing a contempt card. Yes. Even omuvubuka eyaddanga ku nsiko n'agamba omusege gundia yayogera emekaluka ajja kwamuli kati ezo monitor ezakubanga muhozi mu busiru bwazo wigino wa them ekirowoozeeko anti kyenkubuulira eggwanga nga Uganda. If it was true it would work to parliament where everybody would be thinking about it.
nezo mfwemba bulamfu zafa nti akasajja bakaita kabuzi kali wazana kakubye omusajja notaka kubabloka ku mutwe abantu bakalekane bagenda omusajja badaka kulisa izinga kafereferi kali apo bakaita kabuzi era mbuzi ddala kakulya manju kabadeko ne deputy wako ngana semanyi kanala oyo kabuzi shika kubyenze shikatali mu kabuli samboda akugamba nti bwenga ba leaders ekisenge kikubya abantu basatu batano kansala ayogera nti the problem is this and this, we don't have a budget. No, singa bakakubye temukakkirizanga obusajja obwo buferefere akatasoma. If you can sit up a councillor, why do you complain about Museveni? Bali kubye bloka ku mutwe nako kakanala ba bakakubye ntwe. Yes, you cannot slap somebody in discipline. Musajja ina bakaza inachi kakati kankubuli ako kakabuzi in normal circumstances would be forced to resign. Obaka kubire bweru kyenkugamba society ya mwe nti in Europe a scandal means changing heads. Nti Robinson katikiro wa Bungereza ADW advisor we yagenda kulaba omwana we ku somero as opposed to COVID rules. First resign, it was true. What was scandal etwala aba Conservative Party nga bali babagambe nti abaka ba parliament abajja abatasula mu London bafayalinga ennyumba bagenda obazuula nga teziriyo ng'omwali na muyajjajawe ne bazuula omukazi omu nga ye sente za government azigulirako nebba bino bulumu vyayake. Yes, a government collapses where newspapers, media is respected. Okay. But in Uganda, the media is not, it is a mercenary. Ababaka badde mu parliament katujje monitor mfu opposition bakomye media mfu response ekoleddwa. Yes, I cannot listen to everybody in the parliament. Ndabye abantu abo basatu minister ayogedde minister chi nendaba muhozi jeno nendaba Katuntu nendaba ne Seggona ne ngenda. Olabye Seggona n'olaba Katuntu. Yes. Katuntu era ndowooza abadde very calm ndowoozezamu ekintu kimu tuyina kye tuyita political economy. Nti omusajja nga John Kakande World Vision yasoma political economy. Political economy oyina okumanya how politics impacts on the economy. Kakati ndowooza tuyina kye tusaana okukola nga tukiyita political judiciary. Katuntu abadde bwayidiruzimu kwero bwekulitubuka endikeri tekaka omutwe gwayo mukamwa k'empologoma nefa mukaterumidwa idealism ya Katuntu kyakoze lero. Katuntu kyakoze nti having a constitution without constitutionalism byanjawulo. All our constitutions from 1962 to eno mulimu kye tuyita excellent bills of rights. Why do people violate human rights? Katuntu tacyanukula. We have a committee, we have a law, but you are not talking about some kino kibaddewo kityange ebyo byonna weebiri. Kyekibuuzo kitaddiwamu. Yes, ennyumba kasaba kubbe kufulu ogikyusa. That's what Katuntu is missing. And you are talking about the existence. The question is, have they helped? Byosoma ebiriwo biyambye ekyo takiddamu. Harmony bali banoonya harmony kankubuulire. Malaya nga wakanyu musasula awogana nnyo. To attract the attention of the gundi tunabite kubanga y'omulimu gwe blackmailing. Kakati ya Katuntu alowooza nti abana ababaka ba parliament aba opposition baagala akakiiko ka human rights aka parliament. Ebyo babibaladda tebiyitamu tebirina value. Baagala kuwoganira bweru judicial service, judicial inquiry. Kubanga Mpuuga asabye ebintu bisatu. Asabye ekisooka twagala unconditional release y'aba political prisoners bonna abavundira mu makomera naga wabeerewo judicial commission of inquiry. Ekyokusatu n'atugaba wabeerewo appoint a select committee of parliament n'amaliza nga nti abantu bonna batalina kubeera mu makooti. Waliwo kye tuyita inquest ng'omuntu afudde omu kiki ekyamutta inquest. Baleta waka kyokabalamuzi judicial service commission kyebava bajagala tegenda kutuula mu parliament egenda kubeera political byabufuzi egenda kubeera continuous tibana tujongere mandate
nga buli omajja afiringa freedom no wange bamutwala Katuntu takiraba Katuntu yalowooza nti anoonya Harmony na bano banoonya Harmony no tebanoonya Harmony banoonya kuswaza kulabisa to expand Museveni bwe yali akyalina abagezi baali bamusalidde amagezi mu Northern Uganda nga Koni atuli bubi UN yagamba we want to have a UN representative in Northern Uganda Mbabazi nakibanyonnyola ti UN representative kitegeeza government ya Uganda evuddeyo UN kyekitundu yekifuga ne Red Cross bali bakitegedde the meaning of a UN representative Mbabazi proposed a UN observer kisanu bano bali tebabitegedde bagati ezo jagoni zife tuzimanyi abasoma political science kakati nkubuulira Katuntu alowooza tibanabase we have a human rights committee in the parliament why do we create many committees bali baagala kuswaza kulabisa patient man kakati bano nedda baagala kwikiriza ati kutulugunya abantu kubanyiga kola ki abayizeri bayina enkola 24 hours baddira abasajja 24 ne babatuuza ku ntebe ne bakubuuza nga buli mwaka kubuuza ebibuuzo you lose consciousness nabagambye nti mandu eri ku mulenzi oyo azanjooga emutawanya n'agende Bukedya n'avuma famire ye n'agende Bukedya n'avuma abasoga is because fabaganda tulina amaduudu tulina amaduudu ogamanyi agegemachi amaduudu gabanga mayanzi dagala eddagala ly'amaduudu amaduudu ogateeka mwengene oganywesa mukazi oba omuntu omulala naye obajja mutta kuba ayogera byakoze okuva ku makya amaduudu tokomye wano kakati awo wagambira tugende mu eri erimu amazzi empine zifuga kakati poliisi misunderstand bano abamagye bo bali kuluudu Sego nekyayogedde kituufu nti bano bajja abasibe ne babatwala babatraining babatochalinge bwatuuka okufa bamusuula mulago takoma wowa ab'emulago ne bamutwala erusaze kyovala bamisinga tuddemu nga tuzzemu military intelligence should be strict to Somalia tugenda mawulire military intelligence should not investigate civilians nalumu Irene let them leave the investigations to the police which is trained to handle such issues media consultant abantu bajja kubula